When in a breakup, nga nange we bagamba when nekolera proposal. Eri no mulale yaje kolera. Okitegeera. My point is she has used these words before. Yes. Tome honga gamba olinga B. Do I even follow? Mpozinga you don't follow. Ngamba eberayo omuntu omulala yaje kolera. Kitegeeza ki? You can share your story as well nayiga gwe wakiyitamu otya okitegeera. Most cases abantu kiba sharing their stories okulaba bakivunuka batya you copy. Now we have this story of Shiba on her let's talk podcast where she talks about being okay with being number 4, number 10 and number all those numbers. And then married women come out to judge her. Kati walabe teke embaga yabwe. Bani abantu ngo wakoma kugundi bajita batya engagement anti boy bakoledde embaga nze naletawo omusajja ku first boyfriend's day wano ne mwakukana koolu ale twayawukana koolu that's fucking anyo nankubira naye nze simanyi ndeka nze nkola musimu yo. Hello? Yes fendo twatandise dda lera wallahi otuse kugenda okima empiso yange empiso. It's for my weight loss. Choga manali nenkana bwe. Bade manyina abadugavu bekuba empiso okusigala nga we bali. Choga nali nenkana bwe, nice nenkana bwe. Otanzo kendera. Take this number as well, I think. Ye tike chicken uli atunda nkoko. Wali emachi. Enkoko ye nungi bambi nemmeja tagivaako. Oh. Copy the number then normally. Okay, tuli ku that Truth Media, go subscribe, follow. Ndi wano ne Shuga tugenda kuba tunyumya mutini. I have a friend ali London. Actually yanetedde okukola this interview. Na ngamba akwagala nnyo. Era na ngamba wetuba tukola interview nkuweeyo ebizike bibiri. Dasindeka. No, seriously. Laira wallahi. Era obulaga nsiziridde mbale nozikuwa. Nangamba akusiima byokola. Neyanziza. Angamye nkuwe emitwalo 10. Muwe ne namba yange 07 Njasamira mulimu mutubira abagagga. But thank you. Sigala kwekyo nti akuwadde sirikuwa namba. Gaga, thank you very much. So angambye. Lemera nnyo kuddaasa akuwe namba yange. I'm a good person. Good person. Muchinga muli mukulwana. But thank you very much. I appreciate. Yeah. So nenchampita nkola akantu omugagga omulala mpeka nteke wanene ku chapter gye nakamyeko simam. Yeah, ukati osoba n'obutabo. You idle to that extent. I'm not idle. Who tells you that reading books is for idle? You are for you. For you it's being idle. You idle busy. I'm not idle. You are full of busy wano kuboli idle. I'm not idle. Really? Nengoli otya? Ndi bulungi sina tabba alhamdulillah. It's been long. Yeah, so long. Tetuweze mwaka. Yeah, we're going now. Okwesanga twesanga but like mbadde nakuwamu waazi nenkuleka osooke okyankalanya ensi era ngenza okulaba ng'ensi oli gikyankalanya neŋŋamba yoyo gwe mmanyi mwe mumusuubudde bukulu nze namulaba kati kamumuwulire era buli nno olwentambula ne kana akatabo nfuna ebirungi mulimu ne tiketi z'akazibu ekkapa. Akazibu ekkapa osiwa gondi wazinga naezo zaabwe table tickets ogirabye 36 35 kati ogenda nani ku basatu abasatu no we bought a table and then like bona baby daddy wabatadde ku bozi nogojjemu olubuto naye asigala baby daddy ata ba baby daddy yonna okuba n'obukakafu aba baby mulambo stop it kuba kati balugo wajjamu olubuto naye ye tetumubala obuto mwaleta mu kamera. No, the thing is boba tolininamu mwana toli ex wange ate oba walujjamu as simple as that. Tolininamu mwana toli kyogamba ntambula ne abortion yo. Do I move with your abortion? Ekula ola wasulira wane munyonyo twajja paka ku mulyango ku kakalina wako. They told you nze buli ajjange wange bangamba ne manager Roger yayitanga obanki era twayagala okulaga nti no tosobola kwekweka naye nali sekweka nali sekweka ezo nyumba ani yali yakutaddewo nze kennyini ku Matazi Road nze kennyini gwali wetaddewo za sente meka oba ndeka munonya we mumbalira ndeka okay tuli ku that Truth Media chala chamanja
apartment. But she's my good friend and she's understanding. Ata manja miezi. The Airbnbs, eh? Kuliko Airbnbs. Nego wali mu. Yeah, but yali level 4? Level 3. Level 3, yes. Yeah, 3. Ne wasigala kuwanja enako. Byali byange naye because we had an agreement. Yes, byali byange naye. Kamera no Njasamira. No. It was not an Airbnb, it was my home. Okay? Naye the lady is my friend. Eyali ansoloza. Kati fe twin agreement is byamanja sina bya chichia. It was our agreement, just agala kuleta. Naye big up on yourself, my love. Nkuliko nnyo. Omulowoozaako. Nkuliko nnyo just ebbanja likuli ku mutima. Bichaganye. Nekano kwatandise okumpaayo. Ngenda kuwa. Anyway, tuli ku That Truth Media ati yasamba. Tuli ku That Truth Media, go subscribe follow. Naye nga ngenda kugamba aba Hayes International gwe bogenda ngo oyagala okola ebweru ekyo bakikola bulungi. Ndasimpeleza ko kubote yange Shalom je yangulira bambi. Kasoke nkola kalango kabaka mabange olidde. Hayes International oba baita ba Hayes Recruitment Expert Uganda Jobs Abroad. Beba expert bokka between esawa zino nga batwala abantu eweru bakugamba emirimu gye balina giri mu Arab countries tobasaba walala. Enamba z'essimu kweziriyo kigeza bali mu UAE bwogenda no bagamba nti nno nabalabye akalango kano ku The Truth Media ebintu bikwangwira bigonda ku speed. Bakugamba genda wali erubowa wotuuka ku roofings noyambuka kwere eddwaliro eriganye okuggwa oba wakaliisa okati ninokkirira awo wewali ate yawedde limaze emyaka emeka eddwaliro eriganye eddwaliro eringa eryagamba sijja kuggwa okitegeera. So bakugamba nti webali awo amakanda gaabwe wegali tebalina webagenda kulaga, so buli kimu facilities zaabwe ziri awo bakolerako awo. Genda ebweru okole, genda obeekwate osobole okubanga ogenda oyiyamu ejjamba osobole okubanga buli kimu kitambula bulungi nnyo. Okitegedde ekintu ekyo. Ndine nakulabye nga weeyita omwana omuto ewasenga asidi n'enseka. Naganze nkyali mwana gwe. Stop that shit. Tuli mwana muto. Yes. Tuli mwana muto. Chejje mwana. No, now you listen this. Ndabika context jinade nchitira mtu tewakitegedde. Manchi gamba bwenti nti we are not of the same age. Chobadogeza kugamba oli mukulu kunze. Oli ne wabanga alina emyaka 3 ngoli alina emyaka 6 ona abamwana nabana manyo gamba ina jeno nti oli mwana mtawa. No, siri mwana mtawa because I'm a mother and I'm a very responsible person. I'm too mother mature. Of 2. Yes, I'm mature. Many. I'm mature. I'm mature enough to know what to do, and that's why I want people to stop saying gundi yakubulirira gundi yakuyamba. Let me tell you, nze muntu akyasinze obutabulirwa munsi nze era lekera. People should stop saying she was there for you, she guided you. No one guided me. Let me tell you, I live how I want to live. Kubanga inze nakera kumacha okulaga nti no, like I'm old enough and I'm mature enough. I know how to have sex. What makes you think you have sex? No, I'm telling you. Okay. What makes you think you have sex and I have sex and you think you can guide me? How? Where? But what happened? What caused all this? You had gone shut. And I thought I never said anything about nothing. Yes. If you remember. Yes, you never. Yes. Now, first things what first. Happened? What happened? First of all, njagala okwebaza. Wali abantu abanoonya amawulire, abaganoonya bunoonya kunoonya views, waliwo abanoonya amawulire nga banoonya amazima. Wachaza wano Byron's B Major. Takunoonyako gwe. Oba Uncle Major, yes. Nasoka nenkuleka. Era nali neetaaga that space. Nali njeetaaga. Era Byron's told me to call you ne mugamba I will not. Nali njeetaaga space eyokunde ko kitegeera. But you managed to look for Major wadde abantu bangi bali bamulaba mu story nga tewali abuuza. Kumanya kituufu nga me and Major come from far. I know. So, nga abantu pano beatinga kuno kungulu. Gundi yagambye gundi. Kyankola bulungi nnyo n'oleetayo omuntu. Eyali mu makati ddala. Era buli muntu essaawa zino anjajinga ennyo. I would love to give you that video as reference.
bajja koze ebya engeri gye mwatandikamu yabyogera engagement ne ring gye yava kuba batukaba okusoka nange nali impudent ring mwagironda kasasiro wali ne bagikolete nangamba waliwo omuntu ebintu yabiyingiramu oluvanyuma nga tiyabirimu naye abyogera ng'eyabirimu actually I will not hide yangamba nti bintu bya engagement fate yabirimu luvanyuma nnyo alaba oli ng'amukubira esimu naye nga tiyabirimu so I was like okay nga twali twetaaga clarifications kati njagala that's why mbadde nina okugamba thank you for that otherwise omanyi mu nsi muno yensonga kinasalawo neme kubanga nsirika das mu nsi muno osobola osirika n'ofa nga tewategedde kikusse olw'okubanga gundi agambye no mutima gwo n'ogamba banandaba batya buli omu andabe nga bw'asanze buli omu andabe nga bw'akola ki okutuusa we najjewo ne nkugamba nsabayo omutwalo bwe mba sikikolangako buli omu ndaba nga bw'okoze eki bw'onsanze oba bw'oyagadde I really don't care so much okitegeera now what happened what's that initially pause? I didn't come out to say anything then why coming I out? did that out of respect that is one two why the respect because nyaka bichimu kigende mpola kati mu kusooka interview ya fuluma simanyi oba nina okwogera erinnya you say anything kyoyagala eno truth media same interview ya fuluma nga Zubeda alina watudde nga nkomerera okufaako obufi sisiima but you had gone to Sengasidi's panel before anti kyendi mukuleeta sisiima interview ewe njiraba I was shocked kuba nazuka nga na miss calls okuva ewa abantu bangi jikanze ne bakaleti nokuzuka nzuka ki nawo nzije mu buliri okitegeera so I was shocked I'm like binate bivaawa the previous night Sengasidi had called me nalimva ku I think I was from studio ngava ku recordinga pozi watani ko yimbira nenga nakusibake myaka mingi oyimbe ne kati nzono here I am mogena no jacheta aganze nkubuulira and I'm very very serious about it apparently I'm very serious about it tojja kunko wa mkwano nze nkubuulira bamanyina abayimbi bo so ebisala benagambiramu okuyimba wesinika amanyi wali agala bandi amabanja akakaseera sazo twali asola kundi abanja ebyo biseera bali bajja kundi amabanja left right center MC andie DJ andie producer andie presenter andie manager andie balekekera maso so now right now tebasobola chikola but really bali bajja chikola yes right now I can decide I have saying this I have a management or shagera so yes tujatukawo okay so nalimva ku studio jukiro va mu vibe ya studio jimanyi ndi mutuka wakandi mu motoka nzija nga munna yakola ki ankubira Sengasidi nga ankubira thank you Sengasidi nga ankubira Sengasidi bwankubira nga ngamba oli otya mama konze je ndi mama oli bulungi nti ndi bulungi kakati munaye ndi wano ku live actually before ngata naye yakingamba ndi wano ku live nimere njagala kubuuza bino ebintu abantu bebakwogerako ne relationship yokubanga buli omu agikozesa bikoze bitya obulira otya konze ekyamazima siwulira buki siwulira bulungi but what can I do bwe kibanga kye kibakolera it is okay buli omu ayogere bijja yitawo olabe saa zino bajjogerako yayitawo tewali kintu kyalubeerera bebigambo benakolaki benakozesa n'agamba tekikuluba kuba nti mikwano gyate gyenyini gye gidiscussinga relationship yes okitegeera ne mugamba senga kambeko ne kyenkugamba na buli muntu ali ku live eno si buli muntu gwoyita mukwano gwo nti mukwano gwo ye yali statement yange si buli muntu gwoyita mukwano gwo nti ki mukwano gwo era nenyongerezako ne mugamba wabula mbadde ntuuka waka nzikiriza ntuuka ewaka mpeereze request nzije tuogere no, before even that na kati nze no nali ndowooza ali ku Shalom kubanga Shalom ogwasooka bamupiininga ne bagamba Shalom oyako no na relationship ya Shuga because wali we are breaking that story yasooka ninga bakufuntulira era tebankuba by the way no bangamba era tebakuba it was a quarrel a big quarrel yes, altercation naye tumwali mugo era
nga luli eri kyali kale kyalabika bubi gwe bakuba tola goli mudduga Njasamira kati duli navaayo nenkomawo ne defending omusajja. People said I was defending the man, but I distanced right. I distanced myself one from the news that I was abused brutally. Era statement yange yali nti I'm distancing myself from any rumors eziri bweziti ne bweziti. Ne bagamba olereza omusajja because bitya ne bagamba era nze emikono gyange naye njigamba ne njigamba ne mwe tuli fembi ne bagamba omusajja nkyamwagala kituufu okitegeera. Era ne bangamba bula Shuga kati katukuleke okitegeera. So this time round nali nalabyeko akantu ka Shalom ng'agamba era batugamba waliwo n'ekisenge ekitaggulwa. So nendowooza gwe baliko nti azze muna discussinga ki relationship yange ne ngamba leero kandifendingani Shalom. Era erinnya lye nayatula ne ngamba senga ne mugamba senga Shalom mumuleke akkirizibwa okwogera ekintu kyonna. One, because he's my friend. Two, because he consented yambuuza. Yes, oli mukwano gwange. Naye bwemba tonzikiriza kwogera kintu lwaki mba nkyogerako. Okay. So for him yajja nambuuza era nabagamba yakola ki akkirizibwa. Nga Antera we yajja nabagamba nti kasukwa akkirizibwa okwo kyonna. Oba kirungi oba kibi akkirizibwa. That's what yakiza kasukwa naffe n'atukkiririzamu indirectly. Thank you. Kati that's what I said. Okitegeedde kati bwe mala okumentioninga Shalom ndyoka nzira ku edi point nagamba ne kati ate emikwano gyo konzi si buli goyita mukwano gwo nti muki wali ogay o shieldinze Shalom omanyi mikwano gyange meke gyali gikyogerako ate era betwali tulabye era anti omanyi bameka kumpi buli muntu akola akantu ayogera ku relationship yange ati bwakyogere abasinga bali twanatandika. No, buli muntu akola akantu even that kale tugambe kale akantu fraternity. Govudde nti mwena mukola akantu fraternity. Everyone had talked about it. Nze nali textinze ko emusimeya. Ne mugamba yate waneno ofa kinange. Koye. Nangamba ne da sister si wechiwa kyayisemu because echa ne textinga ne ntambi. Even Shalom personally initially na text. I texted everyone that said buli omu na textinga. Fei ne mugamba nakubira ne kato switch namugamba lwaki all these things okitegeera this story of breaking her out nze saakubira buli omu when I had issues. I called Fei. Your saga with a guy. Yes nakubira Fei ne nkubira ne Tike Fei yali ne Zubeda sategeera ngeri kije birina engeri gye byatambula speed yawo nga kiri ku Facebook that very minute. Kati notanga okulowooza ani yabitaddeyo. Ebe saagala na birowooza nze kakuwulire mu bulamu bwange. Nze kintu ekituukawo kiba kituuseewo. Nze we nali ndowooleza nti n'obulamu bugenda kukomalira olunaku lwe bangamba nti nasitamye. Olaba nakyo kyayitawo. Pezi wasitama. Wali mu bayika. Anti wavaayo n'obagambako nti nali mu bayika. Anti wali oyagala kunjasamira naye nze nali nja kukuba. Atomanyi. Wavaayo ko n'obagamba nti nno. Nakulaba ne ngamba nno lino. That's not me bambi. That's not me. Just wakwata bye nali njogera ne replies z'abantu be nali ngantula nabo n'obigatta. That's what you did. But if you go back and watch the videos bulira nze kye nali ngamba. Kwanze bangamba wasamira abantu konze nedda. Sasitama kyali bwe kinaseka nenzire eno bwenti naye wena nyonyola dasi ABCD. Kati kwati mutuuka mutya okubanga muva mu silence mutandike kozi biri bino byajja bibaddewo kati wali statement gye nagamba si buli nti goyita mukwano gwo aba mukwano gwo. Yes, muba abantu bangi nze mbeera n'abantu bangi oli mukombozi okomboza kati abantu bakwate kubo ne batyaka akafaananyi k'omukyalo oyo n'akange okiwulira akagatto bwe bamwambaza akagatto ndoza sindaleera n'akambala. Okay. Okiwulira? Me I thought I would be called bambuze. Yate waneeno. Okitegeera kubanga nze baali banvumiddeko ku pate ya muwala wa Zubeda. Oba yali birthday. Ne banvuma bubi nnyo ne bangamba na baana yange oba ekola ki? Ndo bakuvumira kyati. Nva omuliro wansi nga boogera musimanga muze mmanyira ntya Nazaala bansabira nange oba nva omuliro wansi bingi nga balowooza ngenda kuddamu oyo omukyala era when was that fight? byaliwo tebyatambula
No, like why would they say nabana eve muliro? I don't know. Era Zubeda nankubira nangamba Shuga bangambye ogenda kolera omukyalo no video Emizimu sina gwe mbadde ngenda kolera video Ngabagambye muze nayogedde ku nazaala wange. Yes. Kati naye mugamba sina gwe mbadde ngenda kolera video sola kolera muntu video ngabaddewo wabula kyampisiza byokubera nti gwabadde mukolo ewuwo ate nembeera embozi but it's okay. Nakikoze eki nakirese. I'm not even thinking of doing that video. Nangamba munaye mbadde manyi ogenda mukola video kubanga because no, I'm not going to do for anyone any video anywhere. I'm not even thinking about it. Okay. So neba mwambaza akagato seba kamwambaza I didn't even expect kale kyensubira omuntu kyalikoze izikubuuza what's wrong. Naye yajja mu kaboksi kange nasanko I think like 19 messages ngazwa muntu omu voice note sibi chine bya nengamba wano nze omanyi nze obuzibu nina nze ebbanga lyonna bwemba omuntu ampereza message nga ayomba nkugamba oba okay kale kaba ka message aka sikola nze thread kale as simple as that. That's what I do. Kati mba ndi awo nga neza face ze neza abalala message nga mpitirivu nenda so it was a gang message. Buli omu nga mpereza nga banazikwata ku kintu kyekimu. Yes. Naye nga lwaki ogamba Zubeda takirizibwa konze nayogedde wanti takirizibwa nenga olabe ekintu kyangu nnyo mwetondere konze netondere ki Charlie Chance, just say sorry. No. Never say sorry when you're not sorry. Never say sorry when let me tell you, you have to feel sorry. Sorry for nothing. Twali bati tutambula tugamba mu kifo kya hawayo nga tugamba I'm sorry. Ebola mungi Tomanyira. Okitegedde? Amukwano gwalina chances nyingi ez'okulwala Ebola okusinga nze. Chola ngambye tomunsiiga. Bayinza okunzita. Okitegera kye ngamba nti inze ng'omuntu nkugamba bino ebigambo wammanga. I will not use the word I love you for just for formality. Sijja kugamba I'm sorry mbu just gwosanyuke inze lwaki mbagamba nti seetonda sibagamba nti seetonda mukubanga seetonda seetonda kubanga I have to first feel so netonda nchikiriza nga bwe nafuddeyo eggulo neŋŋamba nti mama Flower nsaba kunsonyiwa kuba womboza namuvumira ki tewaliiwo nali mpolerezza buli bakupangisa n'okuvuma tebampangisa that's what it kiringa omuntu wanaakuyingira ng'oli kyali wange nawe n'omuyingira neŋŋamba literally you and Fruvika had no problem. Tewali naye ffe nagenda ku National Theatre actually bampita naye ndudde n'okukola n'akantu naye nampita we natuukawo n'agamba omanyi ono omukazi yanvume kino na kino naye nze sobola kwogera omanyi baŋŋambye muleke naye mwe mba musobola omuwa ne mugamba tutuule. Yes atowayirizaamu ate Shuga sisobola buli kimu wemba nnimba nze Mungu byanteekedde ebirungi bikendeere oba nobijja waabijjewo wemba nnimba buli mukisa gwe nnina gufe wemba nnimba mukisa gyo jaggwayo okitegeera now chovala kyankugambye nti ngamba I'm sorry nga okijja ku mutima nga ate oteekeddwa. That's why navuddeyo omukyala ne mugamba bambi bwali buto na busiru saamanya awo oyogeredde ekyobuto nzijukira nsonyiwa. Okay. Now when I saw her interview I was like okay ne wannaalongole wisi naye ne wabirayo interview siri musonyiwa wololeko nze itisoke mukwana lwaki ogamba siri kusonyiwa gwanagambye ndi kwetondera gwokunkolera video nti siri kusonyiwa wanagambye nti ndi kwetondera. And who told you I want you to forgive me? But you've shared a lot. I don't care. No, you should. I don't. Now I'm telling you I don't. Let me tell you this, normalize having expiries of anything you share with anyone. That day always comes. Normalize. Oh, normalize. Madam, I normalize. Okulimba okwa. Okay. Mukimanyire. Yensonga lwaki ne woba wangadde n'omuntu atuuka n'afa. And you have to get used into your far. Everything comes to an end. Kera kumacho abantu abamu gambe ono mu bulamu bwange taliwo kanchitwale nti
oba yagenda ku kyeyo oba taliiwo wabeerawo nga tomumanyi mu kusooka kyo ekikwete okulowooza nti we mwawukana ogenda ffa oba ye agenda ffa. Ani kati mwawukanye, but can't you do it like nekigenda mu silence? Now that I tried to do. Kyovula kyemkubuuza kuno mulundi kyavudde ku kimu okutandika. Kati that's what I did mu kusooka. Nalaba interview ye nendaba ne yafeeyi. Nenziraba. N'abalala nemperekeza ezajjirako. Yep. Nengamba okay. Nengamba sijja baddamu. By the way, ensonga lwaki nali sibaddamu esookera ddala is because Faye namutegerera ku Zubeda, but Faye was more close to me than Zubeda. Era ye yali mukwano gwange nnyo. Yeah. Era ye amazima gali nti yannuma. Mwakukyawagana. Yannuma we namulaba nga atudde. Oh. Nengamba wait a minute. Like, are you for real? Are you sure I'm not dreaming? Nibwe inki bakuba yenkana gundi okuvaayo bweti. Ndeka ochegere. Konzirabanze inki mutono naye gwe ndabanga bakufiriddeko bufiizi. Neda zino tatu mpya ziri mu kuona. No kyentegeeza nti inki ziri mu kuona zizino. Ati oli muddugavu inki alina kuba mungi kubanga solo olabika. Dayas. Mujja kukiriza mpola mpola. Nti waddugala. Genda maaso. Waddugala naye tulabika bulungi. So like I was saying, okay, so Faye yannuma nengamba ite yali badde Faye. Ne yali badde agala kola point yonna simanga I've come out to clear my name. Clear your name on what? Nga sikitegeera. Waliwo nabyo mogeddeko. Tewali. Waliwo mwali yavayo nakola video n'agamba nti nonze nesiyaga ne Faye. Donna. Donna manyi. Donna mukyala yali girlfriend wa ne wota mungamba. I don't want to know. Sagala we bantu relevance. Agenda kera ku machaka n'akantu akateme mwatula akoli. Ate nze nera bannaye tukoye ebikero okuwala mpenju. Kwata, you pick Lati's call. Give him directions. Lati wizi. Okitegeera eh? Donna chikere. Gera ma. Okitegeera so. Kati nga n'oyo mwala simuddangamu anywhere. Eyo sigenda gendayo so. Weyavayo n'akyogera eh? Faye nankubira nga distress nanga family yange enyize ebikoze bitya. Nemugamba Faye. Tolya bisiya gobirya nti sibirya. Nze mbirya nti tobirya. What is the guilt about? Like, lwaki ogamba nti family ye ino okumanya nti tolya bisiyaga. Nze mamange webakera ku macha ne bagamba musimanga nsitami. Tebyabaluma. My family, because they know me. Toli musitami. No, like since oyo. Oh yeah. Era bali bagamba musimanga sambadde mpale. They know me. Webavale ne bagamba nti oyo mwala malaya. My parents tebibaluma because they know me. My family knows me. Webavale ne bagamba oyo mwala simanyanga akola kino any bully accusation je muvale ne munkolako. Teba bothering because they know me. Baba akumanyira. Tekiri kukumanyira. Nawe kenyini. Oyina ebintu etasobola kunjogerako bias because you know me. Just wakwanti nze sina budde bujja banyina munnange kakati nze gwe mulaba nze munaye kino sikikola nze ndi asigenda kusobola. Okay. Buli agamba nti ndi mubbi buli agamba nti ndi malaya buli agamba nti ndi musiyazi buli agamba kyonna kye nekwanira abasajja mbalabirira byonna mbikola. Kakati mbikola obadde oyagala kunkola ki? Wali waŋŋaana. Ng'obadde ogamba otya? Okitegedde. Now when I saw Faye sit in an interview, I was very disappointed and I pained a lot. But I said, okay, if that's where they've chosen to, so be it. I didn't say nothing. People called me no. Abantu bankubira. Nembagamba mundeke. Eno side ya Amos wewereza, eno side ya bwe wewereza. Yeah. Ngoli matekati yao. Banzina manager twa. Banga babo mukyala yavana bintu bingi bye yakutangiranga ne video zibalenga mukoze zirimu ebigambo ebinene bwe bityo nga stavayo. Video tazintangira. Tazintangira sibanga video zirimu ebigambo ebityo sibanga nezitavaayo. Let me tell you. Bwe ngamba nti nno olinga amazi. No anja nkubuuza. Ngamba nti nno olinga amazi gwe n'ogamba nti olinga bbi tuyina njawulo ki?
And it's the same, but one is a little bit vulgar than the other. There's nothing vulgar there, or a little bit more it ono bino oli bi gano mazina gano mazi. Because it's a new kali. My point is, she has used these words before. Yes. Tome yonga gamba olinga bi. Do I even follow? Mpozinga you don't follow. Akasana kankubye munyo, is it fine? Liyandi bulala, but okay, tugendera. Now, nasirika nembireka nembi mamazi. Era bwe naddamu kola interview nakola ndoza na Dija. Yeah, I saw Dija's interview. Nenkola interview yange, and of course nga nange when nina these issues with friends, eriyo omuntu ali eyo nga azirina. Asolo yigira ku story yo. Yeah. Nga nange when nina break up, nga nange we bagamba when nekolera proposal. Eriyo n'omulala yajekolera. Okitegeera. Ngamba eberayo omuntu omulala yajekolera. Kitegeeza ki? You can share your story as well. Na igagwe wachiyitamu otya. Okitegeera. Most cases abantu kiba sharing their stories okulaba bakivunuka batya you copy. Now we have this story of Shiba on her let's talk podcast, where she talks about being okay with being number 4, number 10, and all those numbers. And then married women come out to judge her. Yeah. And nabongereza ke bigambo bogera kubanga ayogera kubanga ya diva simanyanga because bitya lwachi ya baba wabendi yatandika agamba bwati and all those things so nze nange nevayo opinion yange era bolabe yo live bonna nakoze no live ezo live zona boziraba temuli mulinya lya muntu naye nabadde ncha addressing about buli kati nga point emu jina wadde nabagambe buli mukyalo omufumbo ali mukuyingira Shiba sawa zinagamba mogera kufumbo okubanga kino you just not happy, you're being sadists and all that because ebitya mpayo omukyalo omu kuba nabogera ali mu successful than Shiba Kalungi. Okay. Mpayo omukyalo omu nga alabirira omwana we okusinga omwana wa Shiba Kalungi obulabirizi bwabeerako. Okay. Mpayo omukyalo omu atali yagadde musajja muzaalemu naye nga abeerawo like with a status of tata ze akika wali those events where you need a father, the father figure is there. Bampayo mukazi omu atakyagala. Okitegeera. Kakati munnaye ngera abatundo abatembeyo obugato ku TikTok baddamu babwambaza. Simanyi lwaki batunda size yemu buli kaseera. Okitegeera baddamu bamwambaza obugato. Yeri mu stock. Baddamu bamwambaza akagatto. Omukyala agenda ku page ye nga ayogera simanga olaba nono wa fake proposal nga tesimanya ne proposal yetu agule emmere oyo abeera agamba nawe akagatto nikakutuuka ako si kagatto kubanga taliyo muntu mulala gwe bakolera proposal nga mukwano gwe taliyo. Neri yayogera linnya ati I don't care. Kale tugambe na ensonga yali akweyambaza bugatto. So bwe kantuka ne ngamba andooza bannaayi omanyi owebbanga otamuwemukira. Osula tewebi. Ne ngamba nedde kimala omuntu alina okuba omusiru n'omugamba gundi ekyokoze kya busiru n'omugemerawo nga bukyali kyovola abaana abato ewaka babakuba ngo obulibubi bw'abanga asuso siru wala olina okuvaayo n'omugamba kati ekyokoze kya busiru tokiddamu. Kati there are some statements zesagala okozese kuba mu line ng'olina omuntu gweyogeddeko. Siyina nze nkugambye ow'ebbango bw'otamuwemukira alina ebbango. Nedda. Ne nkugamba nti omuntu waba asuso siri wala mugemerewo omugambi kati buno busiru. Okuleka nga gwoyagala kugamba nti musiru. Ezo examples zona zenkoze. These are all sayings. Okitegeera. That's why nagambye kati wane ekimala omanyi solo sirika oli nalo because mubonna bonna abakamukolera video yarabye ngowa fake proposal yalina okujja. Meanwhile the fake proposal they are talking about ye yampereza message. No, they told me about that proposal. It was planned. It was a table. Ye kenyini. Excuse me. You are excused. Mind tuli kumazima tuli ku The Truth Media. Naye
temubeera wano nga mulwana mu box mugende ku Hayes musobole okugenda mu Arab Emirates, Arab countries musobole okukola genda ku Hayes recruitment expert Uganda bali awo Lubowa jobs abroad tukayo bagambe nalabye ku the Truth Media nga balanga so nzize nange ndabe nga ngenda anti bangambe proposal yali fake. Okay. Yangamba, but Shuga, do you love Amos? Come gamba, yes I do. Why mama? Nangamba, are you ready for anything like marriage and everything? Are you happy? Konze just akola a lot ebimenya. Can I call you nga mfulumye? Nangamba, do you think he also loves you the same way? Nemugamba, yeah, I think he does. Naye ensobi akola chi nyingi. Nangamba, okay, are you willing to bear with them? And correct him. Will you be patient with his behaviors? Kuba chikulu nacho. Nemugamba, I need someone bold to talk to him. I can be patient, but only if tachisusa. That's why njagala wabewo ayogera naye. Funa omwana babu aliko number 22 omugamba akuwa ebintu byaffe. Kakati bwabanga ye yamboza. It's okay. I want a soda. Sigenda dimension nga tebatusasula bulango nayo gitegedde ya. Okitegera kye onyabi kufaanana kuddugalira ddala. Okitegedde kye ngamba. Batuukirira bo. Me that day, let me tell you, I was stressing about having a birthday dinner with just a few friends. Tuliemu kumere, tunyumyemu awo. Tukwemu ekibozi later try to genda ku show ya yesterday. Okitegere? Yeah. That's what I was looking at. Only for my friends to tell me, try to twagala fe kugamba propose ate tutuke so fe tusazeho fe tugambe nti muna bagenda kukolera proposal, but are you ready? Konze I am. By what surprise omusajja? Maybe something like that, but I think they did it for my good because they wanted to know. Because proposal like that's something else. You're accepting to live with someone. Oba tuli kwewala bantu bakubampi bantu ku proposal. Tumanye answer yo nga bukyali. Either oli tumugambe tutawana, either oli tumugambe tutawana, oba gwe tumanye nti no tutekemu effort because it's now something that you want. Yes. Okitegeera. And also I think Amos did my proposal on that day because I used to tell nali nchogera nyo mu interview ngamba I would love that all my mikolos be on my birthday. Eno birthday yange webera ngeriko proposal yange eddako ebeereko oba okukyala gwabere like any big event. Chovola banze newe ndiba mukama ansaasidde. And then I make it successful in the music industry. My concert shall be on my birthday still. Oh, madam manye mu byembaga bicho omukisa wagusura tegukyadda. Sagala nkusekerere. You will swallow your words there, Chiveke. Wali yakutambuza akadagidda gy'omulala. Echo. Ndabeko. Past ne current byonna bye bimu. Olimba. Okay. Zino saa mekasize zino zetulimu zino. Kati wetu muleke. Mukuwano. Don't even try it. Banonya the black or the berry. Yeah. Afachi. Mwana gwe ndo zasalawo kunzijanjabira ddala. Okay. So teba chikulimba by the way. And that's a part where I was telling you nti nze nkyali mwana muto nkyali mwe nsola no basala okukuba embaga nennoba nebaddamu ne bankuba endala nera. So kakati ekya propose besaga nyo tubigendemu. Nze my worry is ebigambo mutanso okwogera ebisongovu. You came out to that was malice okuva no apologizing omuntu omulala nomulaga nti I was being used by this one. Yes, because ekyo no sikiru oliaga omukazi yali atuse ne kwekyo why njogera mazima kati nze nakirowooza mune ngamba omanyi wetubeera mu lutalo okozesa every tool gy'olina. Isn't it what yajagenda yasamirire mu kantu kaffe
Wani alizala. Mukabasi toke ninga ino lubuto lw'emyezi omwenda. Labayo. Okuvaayo n'okozesa statements ezimu. Ono oba omunyikayo okozesezza ebyokulwanyisa bingi ku mulundi gumu. Wabalaba balina ke bandekera bwe bali ba discussing a relationship yange. Gwe walabayo kye bandekerayo yadde. Do you think for them they have perfect marriages? Oba you think people outside oba ffe tetumanyi bizibu biri mu bufumbo bwabwe? This should serve as a lesson. Omanya abantu bazze boogera bingi mbalabe mu comment section. Banaye, what are friends for? I can never have friends. This is why I don't have friends and all that. Let me tell you. When you're provoked, don't play a fool. When you're provoked, don't play a fool. Okay. Okitegeera. Nze ddaya sinjagala. You love a lot. Bayina ekifaananyi kye bansigira gundi n'akuyamba gundi n'akuya nanyamba nankolera ki kyenjagala. Kati nga we yakugasooka okubuuza ku bya proposal abo baweetegese. Omuntu akuyamba mu bintu bingi. Kati gwe omanyi nze lwaki olaba let me tell you omanyi ensonga lwaki omuntu ajja gamba Shuga tasiima saazi n'agamba mbu yamuyamba kyo omanyi lwaki ekyo kigambo nkikozesa? No. Have you taken time to appreciate what I've ever done for you? Gwe nedda nkugamba gw'ogamba nti nze sikusima gwe wansiima ddi. Oh, you talking. Shagera gw'ogamba nti nze saakusiima era ogamba nti I'm not apologetic. How many times have you wronged me but you've never said sorry? What you do is put their silence, netu breaking a silence. Then after some time, when you feel like, because nze kankulire ky'ekintu by the mikono gyange gye kikozesa nnyo. Ali mukwano gwange sigenda mwogera nnyo naye tomwogera linnyo oba omujjukira gwe najjanga naye ku radio 4. Tomwogerako. But you remember her very well. Bakozesa nnyo ekyo ekintu nze ondaba siyomba na mukwano nze bwe mba nkwagadde dayas ne bwonkola ekibi siyomba nawe sikuddiza ng'onnyombesezza ate nze leka nkubuulire ebyo bagamba musimandi disrespectful nabo mu mitima gyabwe bakimanyi nti nno naba wange ebitiibwa. They know how much I respected them and how much I would listen to them and how much I would choose to be the fool. Oshageera. Amanye emirundi emeka gye yantuma ne sitamutenguwa. Kolera kino nkolera kiri nkolera kiri nkolera kiri. Okitegeera. They know. Just in essaawa zino I'm supposed to be tainted with a bad picture which is okay. Mbere n'ekifaananyi ekibi then what? Okay. Okitegeera kye ngamba. Reputation tegenda kumpa mmere. But nayo yeetaagisa mu bulamu reputation. Reputation yange bw'onooba onsemberedde nga towulidde ebintu biri ku social media ojja gamba bambi mbadde simanyi nti oli bw'oti. Eyo comment njifuna. And very many will not bother to come close to you. Balekeyo nabo. Whoever wants to judge me the way you feel like, so be it. Oyina ssetting gy'okoze wano gundi Shuga n'ogamba nabo bennyini abawoza simanyi nti nabo obufumbo bwabwe tebuteredde. I know them obufumbo because dayas oba mukwano gwange ng'omanyi relationship yange mba mmanyi relationship yo. Dayas ndowooza bwe tuba tutuuse mu bya relationship bino by the way mbanga munoonya omuntu owogamba mbu simanyanga Shuga kiri I think bakunoonyeeko. Sina kugenda kuwaka. No, just ndi mu balabula. Kati kino kankyogere wano. Kati I've been in so many people's lives. Kati kangambe nina statement gye nakoze jjo. And I didn't want to involve in him nga ndi wasenga asiti. Oliyange. Naye wano ndi ku platform yo ngenda ki involving. The first interview Zubeda gye yanzijjako, she disrespected me so much. How? What do you mean? Ebibuuzo omuntu asobola okuddayo n'abiraba. Okay. Ate dayas bakubira ggwe ne bakubuuza tata w'omwana wange. Because ndoza mu industry. Ne bakubuuza ebinkwatako kati nga yeggwa ababoda baŋŋambye. Nze nali wa boda. Kuba yaŋŋamba nze bigambo by'ababoda. No, omuntu eyankubira nali mwesiga. Nali simanyi nti bagenda ku interview. Someone called me n'ambuuza, sigenda kwogera linnya, n'ebyo byambuuza sigenda byogera. N'ambuuza, dayas oludde ne Shuga. Mpozi ne mugamba ye gundi kati oluvannyuma nnyo ng'ambuuza ne mugamba naye lwaki okimbuuzizza ne mujjako. Later in that day nenokulanga interview efulumye nga kikini bakyoga ne ngamba it's the reason gundi yabadde ankubira nga baagala confirmation. Okitegedde. So I did, it's the first interview actually gye mwakola and I gave them the lead.
but unknowingly. No, it's okay. I'm not even pinning. I'm just telling you. Until when you're going to interview someone, nonyereza ebirala, nonyereza yasomera wa, nonyereza akola ki, akikola ngani, nonyereza ebyo. Siraba nsonga lwaki ononyereza taata w'omwana we. Chokazi nane ngakola na interview nga wagera nganako. Ochegera chengamba. Chokade nga badewa. Oba chegera chengamba. Me, if I were a bad person, I would not still be friends with my baby daddies. I know your friends. Ina no yatutwala nadugaze meza katatu fe. Yali atusi. Wabweru wa Kampala oba mu Kampala? Wabweru we Kampala. Yali atusi. By the way, event yaffe ekomyewo ye yaddi eri muba mu September. Aina sedezo obulako. Aina sedezo obulako. Ngenda mu kugambira. Nanywana papa let me see. September now. Chengezako kugamba, by the way, I'm not even talking about specifically her marriage. I'm talking about this whole circle, like all of us fena. Ne tewali lunakuleka nkubulire. Mulimu abalina ebizibu. Ngecha Shuga kitono nnyo ku byo. Nenga mmwe mwabazibikira. But when it was your turn, ne bavayo. Ochegera. Tusa kujja n'ogamba. We're talking about it because Shuga yachogeddeko. I'm talking about it because it's my fucking story. Yeah. It's my story. Nzikirizibwa yakungana kwogera ku story yange. Anti kyokozesa bakikozesa against you. Kati kiwerabira. It's my story. But they will use it against you. So, and I kept telling them, nasigala mbagamba time and again. Banange, nasoka nembagamba nembagamba. I'm not going to mention names. Oli yangamba, fe Shuga, fe tuli mukuba gwe tukuba oli konze mwe mulowooza mu mukuba. Anything you talk about Amos. Ekintu nakyo esaazi no kyogera ku Amos kitwalirako erinnya lyange. Bulungi nnyo cause with this era bamumanya because of you. Yes, sagala. Okuleka fata bamumanye emabegako. Oyo mwe. We are talking about him having a name. Esaazi no ngata so agula Rolex ku kkubo. Kubanga mwe mwamanyira yali akyasobola ogula Rolex ku kkubo. Esaawa zino bwagenda okugula wali Rolex bajja kugamba. Bane yono yali bawa Shuga oba yono bawa Shuga. Like sesoma and siri mukwewa buyinja. Omanyi waliwo yatula n'agamba mbu Amos yamugambye mbu Shuga agamba mbu simanyanga ya nyamba yankolera erinnya kati nkola concert. And then I looked at the stupid boy. Amos yamugamba for you to be having a story right now ngosolo tula no chi discussing, bro, it is because of me. Ani gwe stupid boy akagato ajja kambala. Omanyi ntambula ne butter. Nafuka shareholder mu butter. You're very stupid. Whoever told me to do this interview wanzi saate busi. Okitegera. Mbusimanga n'agamba kati kyagamba yansanga ndi wa muyimbi wa maanyi nnyo kati ngudde oba yansanga ndi wa wansi nnyo. Are you sure yabyogera? Yes, the interview is there Jerry. Okay. Bobo yagala nso jikwa no katuuzaawo n'oyongerezaako. Weri you refer to it. Okitegera. Mboba yansanga ndi wa wansi nnyo n'abako kati nnaje yanteeka. Now I will tell you boldly. Kuba nkimanyi oyo management ye yamutuma. Muna management ya Amos kituufu. It's very true. If you wanted defamation, I made your son. I did. It's because of Shuga that you're in Newsworth right now. Bataka bichi? Fata imundekeze. Nani olumundu. Gena ma. Ochege achengamba, it's because of me that he's Newsworth. Teba kuba bawa Shuga. Teri bade muzino conversation zonna. Bali wajja muna lubuto. Mwali badde kate mwaddayo ndoze wa SB fonera muddemu mugambe nti no muyina emizimu. Anti gye yasookera okola interview nga ayina emizimu oba yalina omusambwa nga mukazi we. Hey, nga kale bulira stanti ze baali bakola nina omusambwa mukazi wange kati nze swakwa. Ovunza abantu abakano baake. Bamanyina mikwano gyo mukwano. Let me tell you, they refuse to respect me even one bit. Yeah. Because nze nabe, let me tell you. But as mu interview nakola ne Byron, my humble finishing yali nti if they are saying all that,
they should sit down with you bakusasule with all. Tebasobola kunsasula. Anti no. Omanyi kino leka nkuwe omanyi basobola basirike. Balekerawo n'okuntumira abantu by the way. Kubanga nze buli gwe muntumira sijja muwamu ku masannyalaze. Anytime someone attacks me, I will come to attack you. Era bwe kino okuba. And your project nze nja kutunuulira project. Ogikube. Je nja tunuulira. Ogijeri mabanda jebeera wagulu ku ddiko ogikkirize no wansi. Nze anytime you send someone to come for me, I'll come for the management. Ebebe nebena bampaayira leka nkubuulire. Wallahi bilaita lokufirwa buli kyemina. Mukube engwara n'afukamira wansi. Nyazaalawo. How I wish I did. I didn't. Kankubulire nakube simu ngaka bashuga nsita bajjanga ndi mulwadde. Let me tell you, nali mulwadde. That time when all those things were happening, I was in my first trimester. I was very very sick. Very sick ntinoro lunaku nafuna panic attack. Ye kenyini yankwatira n'okunkwatirira bandetera amazzi agabuguma. Okukwatirira kigambo kichokoza. No, like kunkwatirira like yakuyamba. Yes, because I got a panic attack. Anti me, I'm not a Muganda, okitegeera. What olitokozesa bigambo byote. Obuzibu by the way kankubulire lwaki management ya Amos yanyiga. Nze kusasuza Amos simu je yamenya. We wava obuzibu. Wabagamba nva wano nga kubanga omukyala yaŋŋamba tajja sulawo. Ate westagenda sula lwaki ndeka webbanja. Bali bakwadde simu already. Babajimpaddewo. Mu 15 bali bagikuwadde. Mama nnyabo Katonda wange omunazaalesi. 15 bali otwala yali yabwe nga Amos yagigulira. Kati nga alina it was a 14 Pro Max. 14 years. Kati nga alina okumenya 16 Pro Max olwokuba bampa 14 Pro Max yalina 70%. No bagamba ati no toba wamu yadde akadde. Yes, nali sijja kabawa. Let me tell you, sometimes you need to kugema anger issues. Lwaki onyigira omuntu n'omenya essimu kati nze ebbanga lyonna nali nnyize nali JTV n'engimenya. Lwaki yete yalinawo essimu ze naye sobola zimenya. And you know me, bwe mansazeewo okukola kavuyo. Naye saakakola. Kiki wasanga mu gundi mu WhatsApp y'ekika? So no, Sugar, let's go slow. Kiki wasanga mu WhatsApp y'ekika kya family WhatsApp ya Amos ekyakunyiiza? Now, omanyi nze Amos yankwana. Kituufu. Naye nga tagambye family nti akwana. Bali bagala kunkwana ka group. Bali balina kujja bonna. Bali balina omanya. Anti mbuuza bali balina kujja bonna. Nedda. Yali agala kujja nani ku bonna. Because wangamba nti yagamba family yo gwe buli gwe wali okwanyogena n'ogamba taatawo nti banne. Yano gamba kono bro wo mu China. Yali China. Kati wo mugamba n'okolo n'akola. Ne bataliko kuyita mulamu. Nakugamba nti no. Kati leka nkubulire bantu Amos yankwana ndoza tiwawira na weeks 2 n'antwala ewaka. Ewaabwe. Wano ku St. Pius. N'antwala. Bulungi nnyo. Era nga akuteteyo angani. Nga mukazi we. Era ne bakulaba. Bulungi nnyo. Era abaganda ne batandika okunkubira. Nga bankeberako. Abali Germany, how are you? Ngawe ngoyogera nabo. Banaye twasanyuse banaye wano nga kyalabise bulungi wano nga mwakoze bulungi banaye this was so na bambi webale kwagala mutabani wange. They knew olongovude mu bwa PR otandise okubeera omukyala. Tebangamba ko kubeera ko PR n'olunaku n'olunaku. No, ye gundi we yalako approaching era yagala obeera. Kati leka nkubulire kyatuukawo Byron's mukwano gwange yaŋŋamba nina omuyimbi. Omuyimbi oyo njagala omunyambe kutu kati jjukira nze wenfuna omuyimbi obijjukire ebisera bwe nabeeranga n'omuyimbi ngamba Dias Mnai n'omuyimbi no gwendi mukati naye nafuna ne Pius Jovan lega naye kati omuyimbi gwenkola ki gwendimu tumuyiribe kati kye mwansasulanga nange nkubanja kati ogambye family Amos bakwano bo zemba banja bazikuwe nzibasomye nga nzibabanja kuki kuzo mmanja bagambe manja Shuga nze bona boto tuina ki Ochegera kye ngamba now tekati okubya migojo ati badde nkyakugamba basi kana bakubuza kuki badde nkyakugamba anyway ochegera ticket tuli okay so nenkola ki ne nangamba nti I know omuyimbi gwagala tuyiri bikunze it's okay omuyimbi mulete nze nkola ki nze wendi here is my bottle nterako munene ochegera ne mugamba omuyimbi mukole ki ate mu okrogana katamusoda bannaye omanyi otya nga yakikola otegera kyenkugamba so ne mugamba mulete ne bajja nangamba mpaayo challenge ne muwa challenge ate nga njikoze bya lofit byonna Byron's yangamba malokola challenge who didn't see that mudeyo mulabe malokola challenge the guy didn't have my number so they kept coming back to radio
like a number of times. Oba oli awo nga bakugamba Shuga, someone wants you outside. Oba oli awo Shuga, someone comes with a bouquet of flowers. Someone comes and tells you mbu mbade mpitawo ne ngamba soke tugende tuliemu eky'emisana ffenna atanze ebyo ebintu. Those are my things. No, by the way, let me tell you. Ebyo bintu byange. I love that my man comes to work and spares some time nagamba kangende ndiemu ne bigango bande yabikolanga. DJ yali musirusiru. Shut up you. Oshegera kyengamba. Now he kept coming like a number of times. Nana nangesimanya. Tabanga yafaga tetumanyi. Naye alina omuboni mu ngato oba mwali mubeerawo mutya? Nali mulongo osanze we nabeererawo. Omuboni gwali gwa tabu. Olina mubuuza Cyrus. Era maaso. So he was doing things I like to be done to. Like njagala partner akutwale waka akwanjulayo. Kati mu this period jetambula fena nga jikira obo tuddawo najja nakeberako bichi, so he started telling me how he feels. Okitegeera nangamba era nangamba nadde sagala kusaba major number yo. So I gave it to him, so we started talking. But like era natukira major nemugamba the guy is nice and I feel like he's intentional and I feel like I'm falling for it. I feel like I'm falling for it and I like him as well. Nangamba, are you sure? Nemugamba yes. Kati kyendabye muneno mugundi. Uchenala no interview. Nti teyangamba konti oli amugambe no teyamugamba nti nze mugambe. Okay, anyway, because he's my friend and we discuss like a lot with him. Nangamba namukube nembuza how is he like earlier. Nangamba by the end of changa mulaba na mkazi and he's well disciplined. He's like he's so much into his name. Share. Manino kuddayo nenjiraba. Sina interview je mwakola buli interview eri ewongereko Black Sugar. Najira basano ji reciting wano. Kati anyway, nenkola chi netandiko kwatagana. After some time, I think we have something in common. Both of us want to be around someone we love. He loves to be around the person he loves. I love to be we both have attachment issues. Kati in the process of kunkwana, he goes for a photo shoot. Yes, yes, kati abakola photo shoot. Dali into the actually basoka na recording a snap I don't this so dalinga simanyi. Nagaja ngo negalem. No, so he was like we take a picture with him. Na that time we ali ankwana, I still had a thing. I still had twali mo misunderstandings na nganchali ne vamos. Vumade sagala muyingiza mbintu billah. Vamos si akampa client tuli muntesaganya China buzibu by the and China buzibu China bintu yogena muteka because era alimu positively. He's by the very good person. He's so supportive nti yaja ne ku video shoot yange yali with the whole time of my recent song Oluyi Amoke. So big up on yourself. Nkumanyiko kimoli mebijja. Kati mana gwe so that time nange ndya ndimo obansikirize oba because I still with this person kati nga nino okufuna obudde ate ono soke mukatinge off kubanga nze simanyi ku having like you know me like simanyi kubera ono kubanga ntijjukana kati bwe natijja naawe of course oli agenda kikola ki kitegeera oba mbagenda kudda ate ebyo sibisobola so nangamba yali agala twekwe ekifaananyi nga tuli fembi nemugamba mpozi ekifaananyi nga tekiri mu face yange because I didn't want to explain to the current person I was having. Nagamba it's okay face tejja beramu. Unfortunately abaana banfollowinga nnyo enjala baali basikola ki bazimanyi mbandi awo ka video akalere washira price buli wamu ono si Sugar zinengalo nganda baza Sugar mada ochegeera otukoze ocha so and then he didn't distance himself from it. So it was giving me affirmation like he really wants it. And then he started to post videos of me.
like that. Like, and then he started like to kata when alimberere munyonyo, that's that period je tuli mukogerako. And then he started to like be home often nga jana keberako wa Jemisana later in the evening before he goes to his home nga jao chegera like that. And then we, of course, now asoka kuwa ka good night sex. Yeah, and then now we you know, and people loved you. That's what they said before I read the messages. Adi njovula njagala ontukirano kyewalaba mu WhatsApp group ya family ya era banange baba gambe esimu y'abasajja katungu anti katireka nkubulire nze ndi obutungulu situla mbutunule inze wakalya siva mu simu ya musajja dasi nkubulire if you want me to date you nga tuli mu mirembe you have to have my password, I have to have your actually ziba zifanagana. My passcode should be your passcode bwekiba bakugamba bewakaba kwaniriza bulungi nnyo era omukyala yanjagala nnyo nga bayinza okuteremera n'abuuza mumwadde ku butula otegala butula mumwe ku micungwa mumwe ku mazzi buli kimu oyo gwe wagirayo akambe saaka mujjirayo bambi bansalako ekigambo ate walayi omukyala amanyi amazima wallahi bilayi tallah wallahi amazima Mamadiina bwe mbanga ebintu byonna byonna nabikola ndi muzadde bintuukeko nedda ndi muzadde ng'akubidde mutabani we nyago nyabo omwana agenda kutoli ate nze akubye engwala Shuga. No, I have videos of that. Katireka nkubulire. Ebanga ma videos ozi. I have videos. Omukazi afukamidde akwegayirira. Tosoba mutabani wa. Teyafukamirako kunneegayirira. Let me tell you what happened. Nali waggulu. Nali waggulu nga balese katireka nkubulire. Tewali yali yeegayirira omuntu kugwana kutwala Amos. Nze nali naganye dda poliisi otwala bba wange. Ate bangamba it's ani neggola bikoza nyanze Zubeda yakola kyamanyi nnyo kwegayirira tewali mukwano katuwulira kyenkugamba. Amos lwakuba nkimanyi tasaakola interview naye mumubuuze Amos bamuleeta n'oyo mwana wuyo bali bamuteekako empingu kubanga batuuza mu nnyumba wulira bateeka mu nnyumba. Ani yayita poliisi eyo manyi lwaki yajja? Ani yayita poliisi? Nze yagamba fe yalete poliisi. Okay. Lwaki nagamba fe yalete poliisi? Nyabo abaana tebaleka nyabo. Just sonyo muko katini labayo oba mugene kubiri ebirala olaba kyali bwe kiti nze yagamba fe aweereze poliisi omanyi lwaki bali bagalidde ebintu byange munda and they were forcefully pushing me out. So nenga poliisi ejje bajjeyo buli kimu ekyange bampe n'essimu yange nga namba tuve wano bakone sente za abortion. Yes, tuve wano awo nga beti wali bonna kyokka tibagwe bakuwaza abortion byonna weebiri anti kati yebbawe yasigalawo okitegera negwe industry eno ya kisiru. No, you listen. Ate mwesiriwaza. No, you listen. Nkujira ogenda nokunconfusing ebimu binve mutu. Gena maso. Nze nali waggulu. Nga ndine Amos mu nnyumba. Mu luyombye no police etutadde mu nnyumba batugambye wa police yagamba bano baagalana. We want you to both sit here and tell us your problems. Nitutuula. Olina awasaidiye nempa side yange. Ne bamubuuza olina sente esasula essimu ya Shuga. N'agamba sawa zino sizikola ki sizinaawo. Ne bamugamba tugende ku police akole statement. Kuba kati like that was like bachita batya destruction of property babikola biri awo like and then that was violent because tegeza anything more would have happened. That's violent. So ngabe bamuyitira ku chiko police. Kati nezikiriza so wafuna ne PA siwena ne PA PA omanyi ekigwa mu Luganda pikerere kira maso linda kugambe waneno tweyongereyo go andika bingi for you.
Ashagete. Oh yeah. Awoyo. Ngekyo nyakigira. Thank you. Kati. Bade nchaga. Ala ndeka kati anyway. Neba naye. Kati anyway. So nembagamba ekyo nchikiriza tugende tuwandiike. Ku police. Awo nga bajja ebintu byange bina. Nembagamba nchikiriza tugende tuwandiike. Kati nebagamba kati oba he was being resistant. Abasirikale ne banyiga ne bagamba asituka tugende ibize vene singa wa time sabo banyiganga ne bagala omuteka kempingo awo nenkube mmezi no bagamba ne mbagamba bba wange mumulekera ne mudda maso batenga mu musirikale nedda awo ngotamita bawo ngange simanyi je chave ekigambo mwe Amira wa police mbalekera buli omu yantunulira abati nga naye Shuga ne mbagamba ye mumuleke kadi bule muna ngamba ne Shuga inabuze nange simanyi era nakabirawo ne mabana nange simanyi naye mumuleke tagala mulaba ko awo wali osabye sente za simu na za abortion awo nali sabye za simu za abortion osabaddi nkujira kati tukirira wansi basonda sente ez'essimu bakubira amasimu basonda sente kati kagambe kyasimu okunzijako waya mama wa Amos yakubira manager w'ennyumba simu nga wendi namukwata kati simu jukira I don't know there's something about oba ne iPhones zikikola but there's something about Android phones woyogera ne waba toli mu loud wano mba mpulira byo yeah bazi tuningira waggulu kati ngagwe kati ngesimu egamba oyo mwala akyali waawo kono nti akyaliwo aveewo agende lwakyavaawo n'agenda nempitamu mu simu nange ne mugamba naye Mama Dina teyali baddegwe noba nga gwayogera nange bwoti teyali baddegwe nga you referring to me like that saawa zino because me I expected a parent okubuuza mubadde ki oba osanga ye yali okumpi owange ali wala ajje because you've even seen there is a proposal chegeza it's intentional mutuule tuza abaana babuuze gwe lwaki wakoze kino gwe lwaki nete muddamu bikola bineeno okitegeera because initially nayi nagambako ne Major ne mugamba naye I think I should talk to Amos's mother awo kye kintu kyatuukawo nagamba nalyoka ne sitagendayo kubanga kitegeeza by now byali badde biri bulala nze kye kyanyiiza okitegeera katukirira wansi nga basonzeyo ku sente ze balina because ebita bampadde date ey'okuddamu funa sente endala nga bagamba akati agende kuba ne mugana Amos yajja ayagala kunkuba oyo kugamba we China bwayingira bati nagamba sebo yagala tukola mu sente kati nsobola nawo okujja musimange milioni 10 najja nga ayagala kunkuba awo abapangisa bonna ne bafuluma be bankwatira ne video ngole yagala kukuba buli yali mu kikomera yakwata video era ne bamufulumya bubi nnyo kati Mama Amos naddako ne kusaidia yange nagamba ne bane katatona abadde but of course you can do that to like okuteka wecho okuva mu kifaananyi ekibi bannaye kati ayagala lwanira wano ate olaba waliwo bino because nembabuuza mwagala na kunkuba after everything like lwaki temubuuza mutabani wa lwaki yamenye essimu ya lwaki yagimenya ate mmanyi yagamba alina ekintu ekimulinnya Shuga sikulimba Shuga kiki nze bwe yaŋŋambanga ekyasooka kyankuba Oluyi ekintu kyamutemba n'akuwa nali nova ku birthday ya muganda we nga tunyime twambadde na matching outfit nagamba atya nankuba kati nagamba nankuba kati nampoya oya nensigala ewaka era mwali okay netubeera bulungi no ngamba before okuchapa no we had an altercation in that kati ne mugamba naye olaba I cannot sleep at home nga tuli bwetuti nze kanzirewa emunyonyo okitegeera nangamba nze kantuke nze ewaka gwogenda ebyo oboyagala kati nva mu motoka okgenda a hot military slap wala jiyadduka yakube bwana yuko ndeka kati nanetondera buli kimu era noli yamugamba namugamba naye gwomanyi nayokyeza simanyi kyantuuseeko noba nabadde era buli omu yamugamba nti ekintu kyamutembye mbuye ekintu kimutemba oba gwe Muzimu gwe yanyumye West before kati era naddamu ne mugamba kati kwolwo yamenye essimu yange namugamba leero ekyo ekintu ekikulinye njagala kijje kikole leero kikube nali manyi kigenda kunkuba kubanga amenye essimu yange namugamba leero wekijja gwe n'ekintu kyo mujja kitegeera mu bulamu yakube emirundi emeka once
ekyo ne kigenda era yakyetonda era nangamba mama siri kiddamu ego muzimu gugenze era teyaddamu gwegomba kukubamu gugenze kati guno gwajja ne gumenya essimu eyo nno singa omanyi gye nagijja simanyi iyo saali naawe nagijja simu eyo si yagigula mirimu gya gavumenti gye gyansasuze gye gyampeesa eyo essimu ne 14 be yagigula tebagigula ndeka I don't want to go there koma lindako 14 ani yagigula Sibbo 14 Hadija yagireeta but I think it was her phone she was using. Yes, Hadija. Yagireeta n'agimpa. Ate yo nayo naddayo. Naddayo. Anti bakanira nnyo mutabani waabwe n'enzira ye. Ngamba si yoyo. Oyo yono. Anna ngabirwawo delete nga iPhone ekoze etya. Mwina iPhone. Bamwitani? Yoyo. Yewa miti. Yoyo. Oh. Oishagera. But that I appreciated that. Actually, oba Oli alete simu n'agikuwa. Yangambira na ku live nangamba ngenda kuleterayo atwali ku simu ndoza oba nenne simu yaliko ne Amos nangenda kuleterayo iPhone 14 konze ine yanziza muno. Era nakyogerako ne mukandi. Kati ekintu ky'olubuto okubasa baseteze z'olubuto okujja mu lubuto zoziva. Anti nga wali bangambe agende ochegera kati nga sina nsonga. Okay, why am I going to raise a pregnancy nga to fall in the out? Lwalwa miezi emeka. Banga lwalwa miezi 3 n'ennaku 14. Sigenda gendayo. Kyonna kye kyali. Kati ani yakutwala okujjamu olubuto? Tosindika bibyo. Anti awo webandage anti kata bye bintu ebinnuma by the interview. Nti omuntu ajja natula n'agamba noyo mwala ine empisembi nga newe yabadde omulwadde waneeno nze ya mu recommendingire eddwaliro yogera obulwadde obwali bunnuma. Togamba mbuno mbunze yamulagira eddwaliro yali eddwaliro musimanga nga mulwadde yogera namulagira eddwaliro eddunje erijjamu embuto obulungi. That's what you should say. Gwe mulimu gwa muntu. Akola references. Yampa reference. Nga Mary stops. Eyawa. Eri ebera lugogo. Eri awo. Nanga abo be bakafulu. Ani yagamba. Era bo bali bakafulu. Ani yagamba. Yali mama yali yagamba ntino yali mama wange. Era ne ugere okujjanga bazo kutaasa bambi Zubeda yaliwo nnyo era yanjulanga mama we era no bagambo no mama kituufu ne bamulukira n'omukeeka okwaki Nazara nga aweereza mukulu munno omukeeka mwali mutuusa nga oba njagala nnyo bakulukira omukeeka oguliko erinnya lyo ndeka dance wabula how to deal with idiots and stop being one yourself. Katabo kensoma. What? Wait, nade some cover ya how to deal with idiots. Katole ku page yako. Oli ku page yako. Abadi senti zange wendi. Ndandi seno. Can be good for you. Wait, kati kati obagambo kijja kito kubagamba mu percentage za anti nabigattagatta kati nga nkitegedde kubanga nze nali ndowooza kati leka bwe nalaba message mu WhatsApp group bambi mama teyalina buzibu family WhatsApp group ate tunakujja njagala ngamba wano before anti wano nga bangambye tumwadde sente ze kati ndowooza ne wagenda Amos katukirire naye ajja kujja nga bano bonna tebaliiwo nga kitegeeza we have separated so there is no reason as to why I should go with before did they know that you're pregnant. Yes, kubanga nasesemako ne wannazaala wange. Wasesemera nyazaalawo gwenga wakola ebintu bingi. Nali nedda ewuwe. Ate oba osesemedde era ye. Si wuwe wasesemera nyazaalawo. Genda maaso. Ochega so she knew. Ochegera and even Amos told me she knew kubanga yamperezanga juice I used to nali enjoya obutunda obutunda kati nga babunka mulya ne babundeetera. N'amatooke nga galiko omunnyo. Oleme kusesema byasesema amatoke nga galiko omunnyo no butunda then I used to love
I used to love burgers from meat and buns. Luto ngalo ali akizale. Nga Nyazala aziweereza. Waliwo ne yali nkoko y'abatike nayo n'enkoko ya tike. Na neguba mwenda. Mama nyabo oyo muwagira nnyo. Neguba mwenda ngera tubakubira baweereza na boda. Era abatike jamaa weereza nga boda Masajja eri ku Star Primary School yali nganza. Yogera yo mabanda alikayo. Neba nange. Mabanda ago nagaitanga kolikana. Genda maso. Okitegeera. So nagatagata ebintu bingi ng'ekyamazima there's no reason as to why nzaala. And then ndabiriddeko ku mwana single handedly. Yeah ono wokubiri. Okitegeera. Simanya kyali yegundi. Kenya. Agenda kudda. I think that now come back next week. Yes, gwenetara katumuli mu good communication yadete mwegatta naye muli kale mwana we. Good communication ke. Ate maze mune mu falling out. Mwina yesula mwembazulu oyo buli dakika 2 abaye. Oba tegedde otya. Mumanyi akasungu kamuliwa. Dakika 2. Olabanze n'okwogera obwogezi naawe yali nalinja kukuba ebimu ebyo. Later, he confronted you. Aina go yatuma. Mbwa kugambe. Ha, so kwate mugambe wetuli abadde she was supposed to come to radio bambika mama. Gwe, Okitegere. Kati n'obagamba n'oluto sikyayagala. Kati awo nno wonna. Nga ate ekyasinga n'okuŋŋumya. Ne Nazala yali wiringi. Ng'oggyemu olubuto. N'agamba nedda kati ezo nazo tugenda zinoonya kwanze temuzinoonya ku zino ze mulese ko tugenda ottoola. Kwanze sigenda beera awo nninde lukule. Ne mbaga ku zino ze mulese ez'essimu bwe ngenda ottoola. Mumutwapinge ebbanja lyammwe. Likaringe ku ssimu naye nga omanye nti nno waneeno ez'essimu -1 million. Then ebisigadde otulo lugiramu akakadde kalamba. Ne receipts weziri. Ani yakutwala? Okuja mu lubuto. Mwakola bingi temwandi yawukanye. No, by the way, I want to tell girls out there, abortion is just a better decision. Si kibinga bakibasigira temuleke ebyokwekwe byali byaddambu banaye oli omwana wali banaye yajjamu olubuto. It's just a better decision. Kankubuulire abortion esingako lwonokera ku macha omwana akulwalirire akutukeko afenga omulaba bwoti nga walina solution mu kusooka nga bukyali akakadde tekakuza mwana. Okitegedde. There is even cheaper places but to make it safe. Bakutwala mu to make it safe. Ogende walungi kubanga bakufaako banfaako bulungi nnyo. They keep supervising you 2 weeks or you. Did you guys sit down ne mugamba kati abortion tugikoledde wa oba oli agawo bankola na appointment. Bakuwa yose. Nagenda okuva wakanga already my appointment was already booked. Who booked for you? I don't know. Bakoli appointment? Si kyekyo. I don't know. Yali abamanyi. I don't know. Nze natukanga everything is set. Just nga nina okusayininga gundi. Just nga nina okusayininga consent form. Gofala n'abasawo Abaganda. Bino biveemu. Just nga nina okola ki okusayininga consent form. Just. Nengisayininga. Kati kiki walaba mu WhatsApp group ya family ekyakujjako waya? Nali nakabeera ne Amos. Namusanga alina project bagiyita Munno. Mpya. Nenjipushinga nekolako kye yakola. Ne bazzaako ontwala. Ontwala yakola bulungi. Ontwala oyo, they wanted to do a video shoot. But their budget was fixed. Ngaki? Their budget was fixed. Yeah. Nemba wabulako. Nembagamba mukulaba okwange. By the way nabayimbi bonna eno advice njibawa. Nembagamba mukulaba okwange. Toyina nsonga lwaki shootinga video. Ya milioni 10. Milioni 15 n'okweyongerayo. Atoli na sure project enakola ki? Enakola. Nembagamba nze ndowooza tukole visualizer. Oh yeah. I've seen so many artists go back to visualizer. Nembagamba nze ndowooza tukole visualizer. A visualizer can give you what to do. Esobola n'okweta sente za video if you want. Yes. Or even another project. So it was an idea, marketing idea and a sales idea to make sure you're not spending a lot. Ne bagigula. Sefula mugezi buli kizibu. Ebintu byentera okubala bikola.
Obaza. Kati era ndoza nali badde musawo muganda mulungi. Umanyo tegula abantu. Kati ne nga budget yetaga Vixen because kwanza nja kubeera mu video. Oh yeah. I saw you. Nimbaga nja kubeera mu video. Wali mu audio bakozesamu amaloboozi gange nga adlibs like nga olimba lugwako oba mpulira. Yeah. Nimbaga manze wendi. Anything for Amos. Baba kuba amatala ameka. Obuzibu tuba twogera ebyamagezi n'osiriwala mpaka ku makerenda gadda so banja kuba empiso ya munjalo. Sijiwuliranga nako. Esala wait. Una mpisa ya munjalo esala wait. Yentusiza wano wendi. So nobera Vixen. Yeah, so nayogera ne cyber era cyber yakola nabo ku lwange ku budget gye yakolerako. Namugamba kikolere nze tetuyina nnyo. Era ne tukola project alhamdulillah nebera successful. Yeah. Okitegeera. Kati mu process yo kutungisa engoye z'ebyo ebintu mwenyingirira WhatsApp group. Mu process yo kutegeka video shoot mwenyingirira ki? Mu simu ya Amos. Message zensangamo nga Amos abawadde budget Shuga tuba tulina mufunira outfit because ebitya omanyi outfit ze tugenda otungisa tuba tulina zimulekera tumusike area kwanga jjuki yatasasuddwa ebyo kye tugenda muwa so kitegeeza outfit zino tumugamba nti zize ngamba ogenda kolera outfit kibana abantu balowooza nti like he didn't even reason kulowooza nti no omukazi ono just anjagadde ngani abiwandiise ebyo Amos yennyini nga idea agiwa baganda be no agiwa management beera baganda be kyekyo ne mama we nga kootadde kati ndako kali kasonga kutina okunyira awuliriza amukwano kati osingana omuntu omala kisiri mu video z'abayimbi kati muluga nga nina ne ba videographer bemmanyi singana ababba bubbi nemmanya nti okitegeera ebyo bye biruma obakoledde ku mazima ate bo balaga mbu bagezi nnyo okitegeera kati muganda we n'agamba ate tuyagala nnyo omuwala ate tetuyagala nnyo atuvuge speed talowooza nti atuyamba nnyo naddala nze saagala muntu asobola kukolera challenge yakakadde kutwewanisa nnyo oyo wakakadde ng'akoze challenge nga kiwedde nentuula ne ŋŋamba Amos temumpa kakadde buli challenge gye nali mbakoledde mutwalo zokka ze njagala kakadde kangi omutwalo gwa Uganda kakadde kangi gwe mpa 10,000 count all the challenges I've ever done for you mulekerawo okummanyiira bw'osanga accounting eriko challenge emitwalo 10 osangako emitwalo nga 7 nga zange oshegera twagenda nkola challenge n'abaana ng'abaana bagamba nze challenge nenda kwa video 2 ku mitwalo 20 oba 25 nenda kola challenge 2 naye omwana nasangawo Shuga nakola ne Shuga challenge nga 10 nga tezona yagala zipostinga era zona nazikola ki ezo zona ziri kwani oli mugamba mbu you can afford me like they literally ba weighing my worth ne mugamba Sijja manyirwa tuukaawo ne mugamba kikoleko nga bukyali kabajiro kasale kikoleko nga bukyali family yo era ne mugamba ate kyali sali badde na buzibu singa badde banjogerako gwe nga tosaayo kikyo but you are backing them up and then you come back home to sex me that is disrespectful ovudde eri munjogeddeko ozeeno oshegeera when he was coming back there was a time every time they have a budget simanga zama wali a story wali abanamawulire basobola okunganya no baba kakadde ne kabamala nedda tebaliyo okitegedde nga bakola budget yabwe yakakadde nze nfudde eno njiribye byange olusi nkwasiza emiliyoni 2 noyongeramu kamu kitundu ekyo gundi Byron ekingamba nti wayongerangamu ebyaddala okitegedde noyongeramu kamu kitundu bo ne balaba eggulire nga litambudde ndoza ne balowooza akadde kabwe nedda kali tekakola bannange tekakolako yadde n'olunaku n'olu akakadde osobola ne woba ogambye nti nomba mitwalo 10 era kabati ziba tezimala okitegeera naye nze kati leka nkubalire budget yange ng'ombe yabanga ya mmeka mbu ng'ateekayo story exclusive busy ng'ateekayo
Bonamba manyi ngateekayo okiwulira Nelly olegedde Josh olegedde Stewart okitegedde abo kaba Sean exclusive ngateekayo akati abo bonna baleke bali abasatu boyogedde akadde tekabamala okitegera kyenkugamba basatu bokka bwe bati okitegere kyegamba first of all even the budget gye bali bakolerako ku nze nga baginkolerako kubanga nze nze Shira tansaba nkoyadde nebi ngagamba gwe you're my sister era kuita sister we you're my sister anything with you I shall do era yangema na ngamba Amos yasemba nkoyo kundetera abayimbi na kugoba nokugoba na ngamba nkoyo we kinaba kichonga kicho nja kukola naye nkoyo kune nkuba nkoyo kulaba nga okozesebwa okigera kyenkugamba mpaayo distribution ekolebwa like tugeze nti ogambye ngenda inze we twatambulanga musimanga tugeze omugenze ku NBS abana bakamocha boogere yinza abocha ezo sizibala buli asembera ku motoka nga gwamuwa ezo sizibala okitegeera kuba manyi muzimba kyamu naye omusiru n'atuula n'agamba mbu oyo wakakadde tatumanyira nnyo omuwa wakakadde aba mulamu bo boyisa basiru bagende basamire muli n'ekigambo nkirungiza singa omanye ekibadde kijja tokireeta mukwano tokireeta okitegeera kye ngamba so I felt very disrespected okitegeera ne ngamba oba osanga naye bannaye nedda bannange mukama nsaasi mukama katonda wange gena maaso kama wange wano wendi si waffe ndi wala ne waffe njagala tubeere nga nsobola otuuka ewaka naye leka nkubulire babami ndeka omuntu asolokera kumeca neyeekyawa nasalawo yeetugumbule okay so abaana bange kati ebintu byonna byokola ssaawa zino weemazeeko emikwano kati leka nkubulire my friends are my friends okay sebakulimba ntino nemazeeko emikwano ate leka nkubulire they keep calling means abantu bankubidde nga towe tetwogera nakogera n'agamba banaye Shuga we understand take heart yeah because leka nkubulire ne wojjo zibikira amazima abantu balaba njagala omanyi nti abantu balaba tebategeera these people are not goats simbuzi bategeera bulungi nnyo tebalina mu lunaku lweboosa era asobola calculating ebintu n'agamba naye amazima gali nti ono omuwala ate kati bamunyigiriza nnyo oba amazima gali nti kati ate ono omuwala musiru bikola tuwe kyovola ojja ssanga ngolyaga ndi tiimu kino ndi tiimu kiri okitegeera kati mbadde nkyagamba message ne ngamba ddala ono omuwala akakasa asobola okunsasula kakadde ku buli vidiyo ane gye basooka okujja ofuna naye yali ya buloburo meja ye yajja nengambire nino nali respectful nengamba bba wange nemugamba yali baawo oba mukyali baano moma njogera about wali eri nemugamba nno papa kino ekintu sikisanyukidde annyonnyola ensonga ze nemugamba ensonga zo teziri valid wansi sina wenkugeyeza I can't your people will not respect me bono obalaga nti tompa nawe kuba singa yali they are backing you up yes they are backing you up okitegeera then we did that ogwawo song ye collab yamu yes when we did that ogwawo song Amos got issues with the producer of the song and the producer Best Boy yeah audio so when he gets issues with the producer atuuka ayagala kuproducinga ayagala kutawaaka nga waaka mubi twali twakola demo zaali bbiri demo yasooka nali olume njala nedda nazisaze mba nenda kola njala sagambe demo yasooka yali nga tevuddeyo bulungi then we revoiced the second attempt was he got issues with his I think oba babita oba hard drive oba biki n'agamba we need to revoice again but that time Amos was in Tanzania and I was here kati nga olimba balitwalidde producer Tanzania bamwita Alien Tracks
Alien Tracks was supposed to, I think, add something in the song. Kati ngenda okwekuba ebifaananyi bye balina okukozesa nga bapostinga waka w'oluyimba. Nga Major azannya oluyimba lwe tugenda okukola banaye nga lubi. Ne mbagamba I will not allow that song to come out. Sijja dukola. I will go and revoice. Nagamba issues with Best Boy were insecurity issues, by the way. Insecurity is how? Sagala Shuga agende yo siriyo because everything and all that. Oh, ngaloza Best Boy akwatamu. Ayinza okwatamu. Bwe bityo. Kyonna kye kiri. So ne ngamba Major bagojje nange. Mugende babiri, yes. Kangende nawe abeere comfortable nti woli. Era he video called me the whole time we were there. But before that, nga mu group bawandiseemu nti eyo project bagivuddeko. Oluyimba tewali dukolera video, tewali du promoting no nothing. Nze tebaŋŋambe nze ndeno ndi ndi mugamba kati olimba lufulumye abaana nga bamaze dukola challenge wali ku audio wokawoka. Kati olaba abantu balwagadde kati kyagete tukola video kolebo kinebo eti nali yagadde tukolebo eti kati promotion tulabe gundi ndeta buli kimu olwo ndeta strategy. Olimba lwe bagobye nze simanyi nkebere essimu ng'ennyimba ziriko wali obazaali 9 bazaali 10 nga noliko no promotion no marketing noliko promotion bweziti gundi we noliko video done toina chomanyi sina chemanyi ne mubuuza why do you keep asking me to get involved in your businesses nga you have oshegera nga buli kyokka bye mbagamba mubikola kyokka ate like mubanga musoka ne mulaga nganze abagambe nonsense ate ne mukikolo chegera ne bakikola oluvanyuma baleme kulaga nti idea yiyo. I even reached out to Byron's ne mugamba kati awo ne bagamba I think mutukoleyo management group ne bakola management group endala ngerimu nzoro ne Major ne Amos because nze ngankiraba kye bakola they just want to get me comfortable ne ngamba Major kino nkimanyi kye mukola nange nali nkikozeko obuzibu bankola ebintu naye ebbanga lyemmaze mu bahimbi tewali kye basobola kunkola kipya okitegeera. Major ne mugamba very simple ne bangamba kati oluvanyuma oluvanyuma ne bennyula Amos najja nangamba mama tuyiye because ebitya video nga tukole visualizer neera nti yiye nengamba this time I want to choose a videographer. I know someone who can do a visualizer and ifanananga video yenyini yadenga ne cyber na yakikola but I wanted to give another friend of mine another like a chance as well tukole naye nempa Ivash. Wow, kabaka good era olaba visualize eyo tosategeera nti visualize Ivash kabaka manager wa Liam okitegedde so Ivash nakola concept bichi ne tugenda era naye asobola bagamba nali mulwadde ne koyo shooting ansimayiringa mu video wenva mu shoot wenva ku set yange ngo dawali good okitegedde bulungi nnyo okitegedde ko olubuto lwali kutwanya lwali luto okitegera kye nkugamba mujja mu shooting edakika 2 no seseme edakika 15 kati munaye ngaorenze maze soma wali message no video no what promotion no bali no mukulu annimba kati tukoze video chali etaze nonga nayo ne wampa concept za video chaitaze video nali yagadde nebera wati nebweti mutima ngamba nalabye message kati osinika kati biche byo ngamba okitegera nensirika neninda tukole official video mwagikola ne tutuuka okukola challenge budget ya challenge nga ejja nengo olede buli kimu okimanyi nga nakiraba dda nengo olemeza mbulemeza nga budget njirabako challenge abantu ne bagikola kubanga banjagala abana bo Crown Japan katwawo ne bagitulamu okufaako obufinga sibatumye